Nga basinziira ku ddwaliro lya Wakiso Health Center 4, abasawo b'oku byalo batisiza okusuulawo ebikola singa gavumenti tekyusa mu ngeri gye bayisaamu. Mbagambye baanituwaddeyo ku sanitizer nga bwe baatuwa sanitizer mu COVID baatuwa ntugenda tusapulayinga. Tetusasulwa. Ojjako lwe batuyise nti waliyo omusomo lwe tufunayo ka allowance awo. Kati nga naffe tubadde tusaba tusasulwenga. N'ekirala eddagala tufuna ttona mu community abantu baffe bangi. Yadde nga beewaayo okukola gwa bwannakyewa, bagamba nti bajoogeddwa nnyo n'okuteeka obulamu bwabwe mu matigga nga basindikibwa okulwanyisa endwadde enkambwe nga tebaweereddwa bikozesebwa. Kusoma ng'olumu tewali na breakfast, tewali lanchi, ne babasiibya wano ssaawa 7 olw'okusoma kutandika. Tuli bantu bakulu olwo tuba twavuddeko dda, oba otandise okulowooza ebyawaka, abamu tuli balunzi, oba otandise enjala etandise okukuluma, abamu balina ebirwadde eby'enjawulo. Abasawo bano okutuuka okwekyawa babadde bayitiddwa okubasindika mu byalo okulwanyisa ekirwadde kya monkeypox gwe baagala okuba nga bamaze mu disitulikiti eno we zinaatuukira ng'ennaku z'omwezi 31 ng'abaana tebannadda ku masomero. Dr. Alex Kakeeto avunaanyizibwa ku kulwanyisa endwadde enkambwe mukakafu nti singa abasawo bano bakkiriza ne bakola ekirwadde kino kyakulinnyibwa ku nfeete mu Wakiso. Abasawo bano bagenda kutuyamba okugoberera abantu abo okumala ennaku 20 tetuyita contact tracing. Nti omulwadde waba nti alabye omulwadde gw'alina aga nti mu nju ono mulimu omulwadde, bano ab'eŋŋanda ze babadde nabo oba mu katale gy'akolera oba ku mulimu gy'asula oba ki, bagenda tuyambako okugoberera abalwadde abo okulaba nti bafunye omulwadde obwo. Ssentebe wa disitulikiti Dr. Matia Lwangabwanika abasabye bakkirize bakole bulungi bwansi nga bwe bazze bakola ng'ensonga zaabwe bwe zituuka mu bakulu ababasingako. Uganda erina ebizibu byayo, simanyi oba mukimanyi nti disitulikiti yonna terina ddwaliro. Kati owulidde tuliyiya buyiiya tubatwala ku kitaawo olw'ensonga simanyi oba mukimanyi tuli obukadde 4 ne tetulina ddwaliro mu disitulikiti yonna. Ne tetwalina erimu ery'Entebbe ono lyabadde agamba baali tujjako kati lya ministry kye baagala okukolerayo kiba kyabwe. So kakati ebyo n'ebizibu ogenda bitunuulira si byona abasomesa si bya IDI si byano byaba abatusinga amaanyi n'obuyinza. Abalwadde ba monkeypox mu disitulikiti eno we twogerera basoba mu 3 era nga disitulikiti eri mu nteekateeka okuteekawo ekifo ku ddwaliro ly'e Buloba mwe banaayawulira abalwadde endwadde enkambwe ng'eno mu kifo ky'okutwalibwa ng'Entebbe. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunnyo.